Wendabye ebifaananyi ebyo mpulidde ennyiika ey'amaanyi g'amazima omuntu yazuukuse ku makya ng'oli mulamu ku makya g'olunaku olwaleero ng'ebifiififi byo ebyasammuse oba omubiri gwe ogwasammuse ebinyonyi biri mu kubeera nga biri mu kugulya kubanga bukeeredde ku makya crime scene ezisinkana nene mu Kampala waleero ku CPS Central Police Station n'eno ku Parliamentary Avenue babadde bakyazisirinzeeko naye ng'eggula abantu babadde bagobye mu bibuga mu ku side emu bo nga babakkiriza okubeera nga bakozesa enguudo ezo n'ebizimbe ebiriranyewo okubeera nga biggulwa naye nga crime scene zo zikyasaliddwako naye nga abantu batono abakkirizibwa okubeera nga bayitawo awo watulikidde bbomu naye ekisinza okumalamu amaanyi ku makya g'olunaku olwaleero byebifaananyi ebyo okufuluma ng'ebinyonyi biri mu kubeera nga biri mu kulya obufiififi obw'abantu abasamukidde mu bbomu kijjukire bbomu yakubye mostly be yasinze okubeera ng'ekosa be babadde bayagala okubeera ng'ebakose bennyininyini abaateze ezo zibbomu nti obusinzira ku butambi bwe batulaze n'okusinzira ku mwogezi wa poliisi kye yatugambye nti baneeno babadde bebo bebayita nti naye yennyini omutujju yeetulisizaako bbomu kwegamba lumira mwoyo lyerinnya ettuufu ery'Oluganda lumira mwoyo kwegamba ye kennyini eyeekozeseza nga tageti okwetulisizaako bbomu neesobola okubeera nga ekosa n'abantu abalala babeerawo so abo bennyini basensebuse ne basammuka mu bufiififi n'abantu ababadde balinaanyewo bangi nnyo bafunye ebisago eggulo edda batugamba abantu balinga 27 bukedde leero ku makya nga bagamba toto y'abantu abali injured n'abali affected bali abantu 37 naye ekifaananyi ekyo kinkubye enkyukwe okulanga ebifaananyi oba ebinyonyi biri mu kubeera nga biri mu kulya obufiififi byo bambi tebirina tabbu bize bifuna ekyokulya naye ng'abantu beera bali mu kubeera nga bali mu kulya be baakedde ku makya olunaku olw'eggulu ne bayambala bulungi ne bagamba ngenze mu tawuni kubeera nga njiyiza abaana bange ngenze mu tawuni kubeera nga njiyiza mukyala wange ngenze mu tawuni kubeera nga nayeeka ennyini ng'oba omuntu nga yeeyiyiza ekintu kinaagulya amagala eddebe oba okunoonyayo kasente asobole okubeera nga abeezaawo obulamu naye nga ssaawa zinene nga ali mu ebifaananyi ng'enjiibwa oba ebinyonyi biri mu kubeera nga birya omubiri gwe nga n'ab'enganda abamu tebasobodde kubeera nga bagenda beera nga bamuziika kubanga omuntu asammuse tosobola kubeera ng'omukolektinga omuziika obeera ogenda kuziika ki just kumanya nti muntu wange ono yamiisinze ono n'ono yamiisinze then osobola okubeera ng'orecognizinga mbu omuntu y'omu kwabo baafiiridde omu naye kisinga okubeera nga kirungi kale kaŋŋambe nti bambi abasinga baafunyeeko injale era nga kiteeberezebwa kubanga olunaku olw'eggulu abadde bagamba waliwo abana abali mu critical condition kwaba bafunye obuvune obw'amaanyi naye ng'abasigadde naddala abasirikale abasinze okubeera tinira be bakosebwa balaze munira basobola okubeera nga bajjanjabibwa bulungi nnyo era nga bajja kubeera nga bawona nze saagaliza muntu yenna kibi wadde abasinga bagambye engeri gye bali basirikale balyose engeri gye bali gundi nabo balyose kabakiwulireko nedda walina SMX Media tesobola kubeera nga twagaliza omuntu ekintu ekibi kuba abaganda bagamba lweyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko so kintu ky'oweeyagaliza ky'obeera oyagaliza n'omulala ky'oteyagaliza tokyagaliza na muntu mulala naye nga kibi nnyo kibi ddala ekyatuuse mu ggwanga lyaffe erya Uganda olunaku olw'eggulu wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa gwawulira nti natuyagala kubeera mu missing updates subscribing ani ku SMX Media kubanga ffe tubeera nazo updates buli lunaku buli ssaawa n'ekisinga okubeera ekikulu nti stories zaffe tuziconverting ano ku SMX Media enzibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi n'ekirala tuli open eri abo bonna abaagala okubeera nga balanga naffe osobola otukubirako eyo enamba y'essimu eri ku screen nesobola okubeera nga tunegotiatinga butya ebintu bye tuyinza okubeera nga tubipromoting oba nga tubimarketing ano ku SMX Media kyolina okubeerera oba okuteeka mu to put in consideration nti on'okujja nga toli mufere olw'ensonga tuba tugenda testinga products zo oba services zo tulabe embunya ziri worth okubeera nga zirangibwa wano ku SMX Media amanya eddoboozi sigadde nze Mr. SMX representing straight out SMX Media I sign out.